Omukolo gw'okuziika abadde Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah gutandise na kusaba okulembeddwa omusaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu wamu ne ssaabalabirizi eyawummula Luke Olombi. Okusaba nga kuwedde abantu ab'enjawulo bawadde obubaka omubadde n'abaana b'omugenzi aboogedde ku kitaabwe ng'abadde muzaŋŋanda akoze nnyo okugatta abantu wakati mu mukwano omungi. Wabula bano nga baakamaliriza empewo etategerekese gy'evudde ekyankalanyiza omukolo era emenyemenya ebintu okubadde ne weema omubadde muteereddwa omubiri gw'omugenzi era bangi babunye emiwabo. Wano abakungubazi abatali bamu batandise okuyimba ennyimba eziwaana Jacob Oulanyah wakati mu nnaku ennyingi babadde ku mitima. Bannaddiini basabye kwaya okuyimba ennyimba eziwanjagira omutonzi akakkanya embeera omukolo okusobola okugenda mu maaso. Oluvannyuma taata w'omugenzi Nathan Okoli abadde yajiddwa ku lukalala lw'abantu abadde balina okwogera aweereddwa akakisa n'asaba gavumenti okwetikka obuvunaanyizibwa Jacob Oulanyah bw'abadde alina mu kitundu kye mu baana be n'abooluganda lwe era wano wakati yemulidde nga mutabani we bw'atafudde bulwadde abasawo bwe bagamba wabula yaweebwa butwa obwamunafuya mu kiseera ekitono. Is about to face death. It loses the sense of smell. It cannot smell even death. All the visitors, monarchs, vice president, prime minister, and all the leaders, particularly cultural leaders, and all of you in your various capacities. Obubaka bwa taata Oulanyah bwolekezeddwa obubaka bwa ssentebe w'akabondo k'ababaka ba Parliament abava mu Ajuli abasabye gavumenti ekole okunoonyereza okw'amangu ku nsonga eno. Something wrong is going to take place and many things are yet to happen. Government should be serious and explain. Government should be serious and make sure they console the spirit of the dead. If not, this is still the sign. Many things will still happen. We pray for his soul to rest in peace. And our brother Oulanyah, if truly you are killed, let your spirit do the needful. And we are here. Omukubiriza wa Parliament Anita Among mu bubaka bwe asiimye Jacob Oulanyah olw'enkolagana ennungi gy'abadde alina naye wamu n'ababaka mu Parliament y'eggwanga n'asuubiza nga Parliament begenda okukwasizaako ab'enganda za Jacob Oulanyah mu bintu eby'enjawulo. Where is going to be with the Lord. Members of Parliament, just stand up and you know the members are here. I want to thank you so much. Thank you so much for coming to see Jacob on his final journey. Thank you. Omukulembeze w'eggwanga mu bubaka bw'atisse omumyuka we Major Jessica Alupo atenderezza Oulanyah olw'okukolerera okugatta abantu b'omu bukiikakkono bw'eggwanga n'okubatuusaako enkulaakulana mu bintu eby'enjawulo kw'ossa okuyamba ekibiina kya NRM okwongera okuganja mu bitundu bino. I salute Oulanyah using the lessons he has learned from the NRM of non-sectarianism as Vice Chairperson NRM. United the people of Lamu, Ajuli, and West Nile, who had been wrongly polarized in the 1971 against the Acholis and Mangis. In 1980, UPC revenging on the West Nilers on account of Amin's mistakes. Jacob Oulanyah aziikiddwa mu bitiibwa by'eggwanga ebijjuvu era emizinga 17 gye gimukubiddwa. Ebirala ebisingawo okuggulire lino tujja bikutuusaako mu mawulire gaffe ageesigika.